fufanga bubajja kugoloba buyisewo fufanga bumujja ndobako boyite banafa abafufanga bwe bajja tugeragenda mu maaso n'obubaka obubaka obw'okusaasira ab'enju y'omugenzi Ntulume Francis basaasidde nnyo effamire ya Jackson Ndawula era ne bakwasa Mukama Katonda ate obubaka obw'okusaasira era obuva baga nti ffe abasumba mu buweereza obuwaggulu Katosi Pastors Fellowship batuuse okusaasira kwabwe ne babasaasira nnyo n'okufiirwako omulangira Ndawula bakutte mu nsawo ne bajjayo emitwalo 4. Webale nnyo bano bamaliriza abafufa abayimbi be yakwatako naddala muteeketeeke speech yammwe abayimbi be yakwatako bali babadde bannakatemba naye abayimbi bakungubazi bannange naye ate okusingira ddala Edgar Watson batuli naye obuweereza obw'omupiira kitalo nnyo bannaffe Engineer Moses Mabogo Hassan kufa president tasobodde kubeera wannaffe naye abadde naffe mu kyaki wali eri enamirembe era atumye obubaka buno tubutuuse ne bannange bano omuli Bob ne Apollo ahimbisibwe batuli naye kufufa executive committee olusi kibeera kizibu muganda wange oyo James Senkubuge tweddira nno mpeewo era abakulu bagezezza nnyo tugatta naye nange ngamba kitalo nnyo era sebo James Senkubuge kitalo ntubadde tusinkanangako kati ekyo ekitalo tukiguddemu naffe leero nkitegedde ekitalo kyaffe zinaawe tubadde tusinkanangako naye nze mpiima Samuel bwe tuli mu buweereza obwaffe executive Engineer Moses Mabogo gy'atwala bana ekitalo nnyo ekya mukadde waffe amawulire gano etwagafuna pulezidenti nga gamugudde mu kutu bingi byatutabukako kubanga Edgar Watson bwe tuli mu buweereza yateekebwateekebwa era ebintu byakoledde omupiira tebiriiko kubuusabuusibwa nze ndi muwagizi wa Sports Club Villa ate era ne president muwagizi wa Sports Club Villa ndowooza Villa yesingako ne wano naye mujjukira bulungi nnyo mu kiseera ng'asamba omupiira ebirungi bye yatukolera naye byonna byava ku mukadde oyo awummudde ate era mu ngeri emu Edgar gwe mulaba nze president ng'atuteekateeka atulonda ku ministries ez'enjawulo mu executive gy'aweerezaamu yamunkwasa nga direct supervisor we naye Edgar omulangira ono yamuteekateeka bulungi nti tetulina kye twejjusa kubanga byonna ebirungi bye muwulira omupiira gwe bituukako wano mu Uganda Edgar oyo mpisa z'alina nnungi olwekyo mukadde waffe awummudde ebyo byonna ebitiibwa tubimuddiza ate era mu ngeri y'emu tulina ebintu bye tutunulyako naffe ng'ab'omupiira bwe tujja wano manya ab'omupiira bye batuuka awantu bawambawo ke kabonero ke tulina era ebintu byonna nga mubitunuulidde wano ab'omupiira bye basingawo bannakatemba bazze wano naye nnama mugirayo naye ab'omupiira nga bayimiridde nabo tebalabikawo n'olwekyo emikolo twagiwambye akati omupiira gwe gwogera omupiira muzeeyo naawummudde mulangira bwe tutunuulira ku nnamba eno ey'abantu tuyinza obutogera bisingako bye tuteeseteese naye obudde abantu bwe bawaddeyo ne bakadde baffe ab'ebitiibwa bemulaba wano omulire Bishop yawummula n'ekyaki yonna nga bwe mugiraba abakwaya naffe n'abali wano ng'abakungubazi kabonero akalaga omulangira ono byakolera ensengo ebyo byokka bitumala naye ng'omupiira Edgar ono twagala kubakakasa nti tukyamulera tuli naye ku lw'empisa nga family tubategeeze Edgar tukyali naye tumulezera tukyamulera kubanga ebirungi bye tutuuseeko ne bye tukyatuukako lwakubanga Edgar muzeeyi yateekateeka bulungi olw'ekitalo nnyo bannaaye pulezidenti abatumidde nnyo ate era ne right honorable speaker obubaka mwabufunye ebyo ebyo byaffe katugenda kubeerawo paka mu kiseera nga muzeeyi tumusiibudde awo tukakase nti kale muzeeyi atambudde bulungi kitalo nnyo bannaaye omugenzi Mukama amumuze mirembe era amusonyi byonna ebyamusobako ng'omuntu